tuyimiridde twaniriza Katikkiro suulira ngalo. Obwakabaka bwa Buganda bulangiridde ennaku z'emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka egy'omwaka guno nga kikakasiddwa nti emisinde gya kubeerawo nga 16 Apuli omwaka guno. Olukiiko olw'enjawulo lulondeddwa okukulembera enteekateeka zino era nga lukulemberwa omumyuka wa Katikkiro asooka Dr. Twaha Kaawaase. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga mu kutongoza olukiiko luno ategeezezza nti ne ku mulundi guno emisinde gya kusesera ku bulwadde bwa mukenenya naddala obuvunaanyizibwa bw'omusajja mu kutaasa omwana omuwala obutafuna bulwadde. Ava atugamba bulijjo bwe tuba tujaguza amazaalibwa tujagulizeeko ensonga z'ebyobulamu. Ekyamazima amazaalibwa gatambula wamu n'ebyobulamu kubanga buli lweyongerayo omwaka ogweyongerayo Katonda aba akwongedde obulamu. Awo nno basebo ne bannyabo okufaananako aboogezi bonna abankulembedde mwewale mukenenya. Nkimanyi nti ekituwujja ne kitukwasa ekkubo mukenenya mwayita kyamaanyi nnyo. Abantu kibeerabiza n'okufa, kibawujja ne beerabira okufa. Ate essaawa ey'okufa bw'etuuka ne bagamba nti singa namanya, ndabye abaseka. Ekibawujja ne kibakwasa ekkubo ereeta mukenenya kyamaanyi kubanga weerabira n'okufa, naye okufa gye kuli. Katikkiro ategeezezza nti ekyenjawulo ku luno emisinde gigenda kubeerawo oluvannyuma lw'amazaalibwa gennyini. Akubeerawo ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokuna agenda kuweza emyaka 68 ku lunaku olwo, era lwe tujja okugakuza. Ate emisinde gyo gijja kubeerawo ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwokuna. Mu nkola yaffe eya bulijjo emisinde gibeerawo ku Sande ekulemberwa olunaku lw'amazaalibwa, naye nga bwe mumanyi sabbiiti ekulembera amazaalibwa ga Kabaka ya wiiki ntukuvu. Waliyo amazuukira, Pasika, waliyo matabi n'ennaku endala enkulu. N'olwekyo bwe tunaamala okukuza amazaalibwa nga 13 ogwokuna ate nga 16 ku Sande eddako tudduke. Bo aba UNAIDS abamu ku balwanyisa mukenenya era bali mu nteekateeka eno bagamba nti enteekateeka y'Obwakabaka ey'okulwanyisa mukenenya erina kyekoze naddala wano mu Buganda mu kulaba nti omusajja akendeeza mu kusaasaanya obulwadde buno era ekirwadde kigenda kikka. Ffe tulaba tuli ku mulamwa nga Uganda kuba Buganda kyekola kicontributing eri Uganda yonna. Bwe twakola analysis wa data ya last year twalabanga omulamwa guno bene gwakutte, Ssaabasajja gwakutte ogw'okuba nti tulwanyisa akawuka ka mukenenya n'okusinziira ddala nga tusinziira ku baami. Twasobola okwongera ku knowledge eya HIV okuva ku 89% to 94%. That is a good and positive thing gye tuli. Twasobola okwongera ku baami abavaayo okufuna treatment, that is beekebeza ne bamanya balwadde ne bajja ne bafuna treatment okuva ku 64% to 94%.